Mu bigezo ebyakamalirizo naddala ebya PLE, disitulikiti y'e Kamuli y'emu ku ezo ezizze zikola obubi mu ggwanga. Ng'oggyeeko okukola obubi, omuwendo gw'abaana abawanduka mu masomero nagwo gweyongedde okusinziira ku kunoonyereza okukoleddwa ekitongole kya Change an African Child. Irene Namulondo akulira ekitongole kino agamba nti kati ku baana 10 abatandika P1, 40 bokka be bamalako ekyomusanvu ate mu siniya ku buli baana 10 abatandika siniya esooka 30 bokka be bamalako siniya ey'omukaaga. Nga bona abala class ey'abaana 5 twayagana munga ku baana abatano kubaku abaana nga 18 oba 2 abatuuka mu siniya 1 mu government schools kubanga mwe twakola research mutwaja. Then mu secondary school ekyo kibitirivu kubanga abaana abasinga bakoma mu siniya 2 bakoma mu siniya 3. Okunoonyereza kulaze nti ezimu ku nsonga eziviiriddeko ensoma embi n'abaana abamu okuwanduka mu masomero e Kamuli be bantu abazaala abaana ne babasuulira bajjajjaabwe mu byalo bo ne basigala mu bibuga okulya obulamu. Muzeeyi Abdallah Selveri nno ow'emyaka 93 mutuuze w'e Namwendwa mu Kamuli ono yazaala abaana 15 naye buli azaala omwana amuleetera omuzzukulu nga kati alina abazzukulu 40 baalabirira nabo. Ebyo n'aba mutabani wange beyandekera bali awo era ninze kaineke mba naatolawo obusente obuweerere abaana. Ono ayogeddeko naffe ku bizibu byasanze n'abazzukulu bano omuli n'obutasobola kubaweerera. Oyo agaana agemera nakwasuze no yasula no olw'okujjayo tamwegaana yagenwa tamwegaana kamale kajja gasuula mwana oyo n'obusasi. Ono si ye yekka n'abakadde abalala be twogeddeko nabo balina ekizibu kye kimu. Abaana okusoma waliwo duma ebyetaagisa kankobe ebyetaagisa ku baana okusoma byesobola kisobola kuba kubonera tulina kubaana mu masanu babanga bekujja n'ebyo masanu gaibwe. Bano tubabuuzizza ku kye balowooza lwaki abaana baabwe babasuulira abazzukulu ne bagamba nti kivudde ku mulembe okwonooneka. Omulembe guno ekyagwonoona oyagaana ng'omuwala ne yazaala tali kwenda kwekaluubiriza aleetera imu abakaire ate nga imwe gabaweire. Abakadde bano basabye gavumenti okubongera ku nsimbi z'abakadde okuva ku mitwalo 2.5 waakiri zifuulibwe emitwalo 30 olw'obuvunaanyizibwa bwabwe bwe balina. Katono kali abagwenyi aye nga tibitumana era nze nakikoba kunaawo mitwalo 2.5 omwezi bibanga. Didas Milton okuva mu kitongole kya Change the African Child agamba nti abakadde bano tebasobola kulabirira baana ne bafundikira nga bali mu kutema bikajjo okufuna embuto n'ebirala. Abaana babaleka bajja mu bikaado omwana yamala ku wiiki yamala ku omwezi nga tatuuse ku isomero nga omuzaire tayidi ng'omwana ajja ku isomero batajja kusoma so omuzaire tafaayo kujja ku isomero. Abamu ku bantu betwogeddeko nabo bavumiridde ekyokusuulira abakadde abazzukulu ekireetedde omuwendo gw'abamusomo gwalema okweyongera.